Mirembe Musi, Mirembe Musi, Mirembe Musi, Mirembe Musi, Mirembe Musi, Mirembe Musi, Mirembe Musi. Nga twetegekera olunaku lw'abajulizi olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga buli mwaka. Weetaaga okumanya bino kuba nabyo bikulu. Mu mboozi yaffe ekwata ku bulamu n'okufa kwa Father Mapeera, Brother Mapeera ne banne olunaku olwaleero, Father Nyombi ayongera okutunyonnyola lwaki abamisani abaasigalira ebyabagezigezi baabireka kuno ku nsi. Nga tebannaba kuva yonna gye bagenda n'olwaleero bwe kiri tukuba ebiragaano tugamba nti gye nfiira gye mukola ki muziika ebibimbi bwe nfiiridde gye mukola ki kakati nno n'abano era ne bamapeera bwe baavanga nga bamanyi bavuddeyo eka basiibudde ate baliira mu budde obwo tiwali nnyonyi kutambula nga bavuddeyo bagendedde ddala era bw'osoma obulungi ennyo mu kiraamo ky'amapeera kye yawandiika nga tannaba kuva eri gye bamusindikira okuva mu Algeria. Yawandiika nti ngenda mu nsi ezo ezeewala ennyo era gye sisuubira nti nja kukola ki kuvaayo. Awo nno tiwaali kugamba nti ate gy'afiiridde bakole ki babe nga bazaayo ebisigala bye oba omulambo gwe. Gwe omulabi wa Believe TV obadde okimanyi nti Father Mapeera ne munne Brother Amansi balina abalala be bajje nabo? Naye twebuuza lwaki ababiri bano be basinga okuba nga bamanyikiddwa. Basatu baali abamu tubamanyi naye waliwo abalala be bamanyi naye nga bano be babiri abaasookera ddala. Ekibinja kyalimu abantu 5. Kyalimu abantu 5 naye bwe batuuka eTanganyika ne batuula mukulu waabwe Pereri Vinyaake yafuuka bishop omubereberye owa wano n'agamba nti mwe musooke mugende musisinkane kabaka Muteesa omubereberye. Father Nyombi ayongera okutunnyonnyola nti kati ekifo kino we wakuŋŋaanyiziddwa ebyo byonna ebyetaagisa okulagirira Brother Amansi ne Father Mapeera mu lubu lw'abeesiimu. Bikuŋŋaanyizibwa ate bibe nga biweerezebwa e Roma okulaba nti balangibwa mu lubu lw'abeesiimi ate n'oluvannyuma lw'abatuukibwawo nno bwe bukulu bw'ekifo kino era nti kaakati ne kiba nti kirimu ofiisi ezo twagala okukifuula ekifo era obulamazi okulamagawo naye ate n'obulambuzi kubanga abalambuzi bwe bajja baagala okujja mu bifo nga bino ate n'okumanya ebyafaayo. Nga tumaliriza emboozi ya Father Nyombi olunaku olwaleero, omulabi waffe owa Believe TV obadde okimanyi nti Father Mapeera yadde nga yali musawo ekirudde ky'omusujja kye kyamujja mu bulamu bw'ensi eno anti bagamba nti n'omuganga oluusi teyeeganga. Kati nno lindirira olunaku olw'enkya ekifo ekirala abantu bano we bakoleranga emirimu gyabwe. Lindirira emboozi endala ekwata ku bajulizi buli lunaku wano mu mawulire gaffe emitwe 10.